Ekinuma comment gyenjigamba amusajja yavumidde Kabaka ebbanga ddene nga gavumenti ebiwulira sigwe gusoose kitegeeza aserving interest za gavumenti nembalabanga bagende wakati kubaita katikiro ningati bano bakula batya Abaganda mmwe mwakula batya mulemye okukola ekituufu nemukola ekitali kituufu oli muzeeyi amulese ayogedde byayogera provoking all the time olw'emirembe gyalwanira n'akireka naye buli muntu musoma amateeka administrative structure is very clear president alonda ababukiikira mu districts ba RDC ne system ye diso what ne kawo nakulira technical team ne wabawo political wing LC5 ne team ye LC3 ne team ye LC1 ne team ye kati kuolese bamutemi olese bakatikiro olese abaami olese abamasaza olese abamakomolo olese abebyalo lwaki otabulatabula eggwanga oba obyagadde lobby and have a constitutional amendment bakuseemu. That one I say it clearly without fear or favor. Nabagamba bebugere ettaka eryo n'obukati ya Kabaka ebyabulimba ettaka lya districts. There is no Kabaka Mutebi oba ayagala ettaka aligule oba yali sikira okuva ku kitaawe abeere nalyo niyetondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga taata w'Omuteesa byakola. That is land by land. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. Ekinuma comment gyenjigamba amusajja yavumidde Kabaka ebbanga ddene nga gavumenti ebiwulira sigwe gusoose kitegeeza aserving interest za gavumenti simuwa amagezi Museveni oba tosobola kugoba Saamu Mayanja nga nawe Saamu Mayanja tosobola kulizayininga Abaganda tugenda kwerwanako nga Abaganda katugenda fuuka tribal mulabo bamusobola okubeerawo mutunyigiriza nnyo Kabaka muntu wa mirembe Kabaka yali avumyani Kabaka yali abakoze eki njaga tubeerera sikadima Kabaka yali akoze eki Kabaka ndani gwe yayisizaamu amaaso lwaki Kabaka abaluma nnyo gavumenti batusobola kuvugamba ku baminisita baabwe tugenda kwerwanirira nga Abaganda kino ate nkyogera nkitegeeza ffe twafadde emitima mubbi amataka mugatutte mutumye emirimu mutuboola mutusosola ate mutumanyira notumanyira ate mumanyira ne Kabaka waffe tekijja kusoboka oba mumpa butwa oba munkuba masasi nze wendi okufa ku lwa Buganda nze ku ggwanga kadima tokwatanga ku ggwanga nga nze mukasa onkola ng'ekirala kyonna tukwatanga ku ggwanga lyabwe nkimanyi ebigala temutwagala bannange mu disciplininge kakati kankubuuze tu disciplininge omusajja omukulu ng'avumidde Kabaka emyaka 5 n'omwongera ne contract okuba minisita kwati lwaki amwongera ekisanja eky'ettaka edda kitegeeza byakola Museveni abyagala kadima ffe tukoze kyamaanyi okuwuddisa abantu njagala Bajjo kadima bino ebintu byeggwanga bijjamu okusaaga zinanivumyako Kabaka waawa kyagala tusobola kuvuma bakabaka nze jwa ne wesanga omuntu ng'avuma Kabaka wabalulu nyiga yatuyobola Kabaka yagambye Kabaka talina ttaka tetusobola kukola state mu state Maluga kawo yawandika n'agamba nti Kabaka si Kabaka kakubire kadima soko sirika tombusaabuza sirika Kabaka talina ttaka okikakasa Kabaka talina ttaka ye Saamu Mayanja musajja Muganda ajjawo Buganda mpuliriza simanyi nabiyeddira lwaki abakulu b'ekika kya Saamu Mayanja tebamutuuza muzzukulu waabwe ne bongera kakati lwaki Museveni ngomanyite Kabaka yakuleta mu buyinza lwaki minisita bwavuma abantu tomugambako banalizayininga ati guminkirizo olabi ate emyaka nga bamwongedde n'ekisanja oli mulabi atandika ovuma Kabaka emyaka 5 ne bamwongera contract gyokola mpuliriza kati sekankuwa bwino profesa ne bamwongera n'ekisanja ekirala nga musajja namugaa weebala enkwebaza handshake n'amwongera ekirala yamwebaza lwaki Abaganda tujja kubamalawo anti benjogera ng'otya nzatooza nti ebyo ebyekisirusiru kakati yagamba tujja kubamalawo kakati lwaki ng'osobola okuvuma Mayanja byavuma ne babiva Museveni osulako
Yiji Bajjo Museveni mumuvumye ebintu byenkanaji. Osulako. Njagala nkubuuze. Museveni bamuvumye ebintu byenkanaji. Museveni bamuvumye mu kasini. Soko sirike, Museveni is a politician. Museveni is a politician. He's a politician. Bovuma Kyagulanyi. Soko sirike. Bovuma Kyagulanyi. Novuma ne Museveni obusungu bwenkubako tobwaddala. Soko sirike. Kati maze kanjogere. Ulira anti bovuma eddiini y'Obusiraamu. Novuma Obukatuliki. Novuma Obulokole. Novuma aba-70 novuma ekika kyange begwanga nkunyige forever and ever. Osobola kuvuma Kyagulanyi okuba Kyagulanyi ali mazina ganchi. Osobola kuvuma Museveni wali mazina gachi. Naye tozanyiranga ku bintu bino. Tozanyiranga ku ggwanga ly'omuntu. Njagala nakkaaba. Tozanyiranga kuki? Kati mbikuyigiriza kadi moyige. Tozanyiranga ku ggwanga lyaki? Tozanyiranga ku ddiini y'omuntu. Ebyo byaddala. Museveni tumuvuma kubanga ali mu byabufuzi. Ali ku ssente za mwe wa musolo Kabaka tali ku ssente za mwe wa musolo. Ne bovuma Kabaka wa Busoga, ne bovuma Kabaka w'eggulu, ne bovuma Kabaka wa Bacholi kya busiru kya bugwagwa. That's why mwe namwe n'abagamba nti Kyagulanyi yatuma abavumi. Soko sirike. Abagamba nti Kyagulanyi yatuma abavumi. Mulabye baani abavumi. Government yetuma abavumi ne bekweka mu Kyagulanyi. Kyenkugamba. Olwa minister mulamba avayo n'avuma soko sirike. Kadi mawasa ku defending. Oli mwogezi wa government. Kati sakasoka nkwero gikize ndi professor. Amwe professor kankwero giki wange. Nga professor. Nti minister atwane Museveni mu cabinet. Bwavire n'avuma Kabaka. Namulanga n'obutaba nattaka. Mpuliriza bulungi egamba. Kitegeza yatuma bana abavuma Kabaka. Kakati kali kakodyo ka Museveni kankuwe bwino. Kali kakodyo ka Museveni. Mwambala obukofiira. Mwefula abenkyukakyuka. Mwekulubesize ku Kyagulanyi. Muvume Kabaka muwayirise. Nti yavuma Kabaka. Kubanga Museveni nada statement zange bisibyanze. Nziwamu amazzi. Toziwamu mazzi. Banange ndi soba. Ndi musajja mukulu. Ndi Saalongo. Soko sirike ndi Saalongo. Nsoma. Nina abaana. Byenjogera mbitegera bulungi ate biva ku mutima. Sagala iwe mu bitu byange mazzi. Byenjogera bituufu. Minisita abanga asobola okuvuma. Kato ani atuma bali abavubuka bavuma Kabaka. Kubanga mu nsiko. Bwanga aje n'otugamba mu nsiko. Nga kiva mu kamwako. Twabbanga muwogo ne tuwayiriza obote. Kalwaki sasa simu abavuma Kabaka ne muwayiriza Kyagulanyi. Njagala bya mazima kadi mu nvuvu weti sati baba tugoba batugobe. Ndi Buganda zikugwanga. Kugwanga sisagira kugwanga lyange. Nsaze soko siriko kimanyi. Soko sirika kadima sigenda konde minga statement. Kakati samayanja bwe kuchera eminga Museveni okuwa mayanja obwa minister yavumye aina statements ze yakoze ezitasanyusiza Abaganda okuvuma Bajjo njagala tukwawule n'okukola statements kadima okuvuma omuntu okuddaga Bajjo kadima okuvuma kwekuno nina tiimu enaku zino nwana n'abantu basindi tebagala njogere ku muki kumuyimbi banvuma binnyumira sinyiga soko sirike bibanvuma bikola ki bikunyumira ne bonvuma nti Bajjo oli mulema Bajjo tolina waaka binyumira Bajjo olinga embizi kweko okuvuma naye kino bakuyita kutyobola ku byokusinga okuvuma bogamba nti Ssaabasajja si ye Ssaabataka kuba kutyobola ebigamanya byogedde Saamu Mayanja minisita wani yabadde agenze ku ttaka yabadde akola mirimu gya gavumenti Land kadima birogiko kadima soko sirike kadima sirika bobanga okola ku BTFM oyina constitution gyokola nti jakukuma ekitibwa kya BT ayusoro omuniresu ya to serve Uganda needs Mayanja office gyatuddemu ya government era ye minister w'ettaka ayina obusobozi obugoba ku ttaka n'okukola ki kakati bwagana ayogera ebigambo by'ettaka ngagenze kuza abantu ku ttaka navumirako Kabaka ku by'ettaka abali ku saidi yaki okimanyisa Mayanja alina senior bamwita Judith n'abakoba mpuliriza bambya senior kakati government ya Museveni yafuga bweti kadima nsobola kubanga nze cabinet minister amanyi gange deputy nga yansinga badikiteta bonna bati bakoleka nkuyigiriza obukodyo kati naddayo okusoma oyogana professor toyogana bano nsoma political science nkola ICT nkola accounting nkola hotel management nkola events and raiser nti Museveni wana empowering so gama nti gwe idi wa Kampala deputy na mu obuyinza ga yasalawo kankuwecha mu government ya Museveni tali minister asalawo kyankomeredde nga Museveni si yasazeewo
era minisita tayogera bigambo bya bakamabe akati njagala oyiga kino ekintu kino kyonna okitegeera kati nkusomesa kadima sagaladdemu kuwuddisa abantu stand ya gavumenti ya mwami Museveni eri ku stand ya mayanja nga minisita we lwaki ababukofiire bavaayo nga bavuma sibavuma wano bulijjo kadima sivuma abantu ba nuupu wano sivuma abanuupu wano kadima sivuma ebya nuupu obavuma akati njagala okikkirize nti abantu abo baba banuupu nekyagulanyi si ababakoze eki si ababasindise lwaki sammayanja bwava kakati abaana ba nuupu jangendo bawulerezaamu omwana wa nuupu kakati ate nkugambye akikoledde emyaka 5 ate banaamutuuza nkya kadima nawe tobanga njja kundeetera te okuvaako ndi mulwadde oyagala nfiire mu studio wano ng'enseera kakati nga tetugivuddeeko nammwe waliwo ekisiraamu kye nalaba kati ugenze vumasi waliwo nze nagambye leero sigenda kutaliza muntu yenna nagambye atayina data ave kuno sigenda nabadde nkutandika pologa nagenda kuba disclaimer nze sagala bintu byakusinikaganya nze bampita waliwo kiseeka kye nalaba kiseeka wegamba tovuma abantu ba mukama kati nki oyo si wa mukama mu busiraamu mu butikatuliki mu buprotestant katonda ye kabaka wa bakabaka ekituufu era katonda yakozesanga bakabaka okutuusa meseji ye eri abantu be kabe nabbi Muhammad yawanga bakabaka ekitiibwa gwe musiraamu kati nyamba nabbi Muhammad yawanga bakabaka ekitiibwa olulangira lulambo luli Saudi Arabia nenga bakabaka kitegeeza ennono y'obwakabaka yava wa katonda ekituufu ne bana abana muddeyo musome ekituufu kakati buli lobo ovuma kabaka katonda go yateekawo oba ogamba nti katonda yali musiru okuteekawo kabaka ontegera buli ngenda kwogera ndi mukaka mwadde ndi mulwadde tigwe omusiraamu bw'ovaayo n'owakanya Allah nga ne nabbi we yawanga bakabaka bw'ekitiibwa n'ogamba nti ono si kabaka kitegeeza oba toli musiraamu era okola nsobi obuteerira mbizi na mwenge si kinene omusiraamu nga nze sisobola kukkirizaganya muntu era nasanga magala ne mugamba wandaba nga mukwate ne mutwe ne mugaa kikyamu okutyobola nabbi Muhammad kikyamu okutyobola eddiini y'obukatoliki kikyamu okutyobola eddiini y'abano yonna ontegera buli kye nkugamba nti nansi kuno bakabaka Samwiri mu Bayibuli bakabaka Dawudi be baatuusanga be bayambanga katonda okufuga ensi nga katonda banabaana agamba nti gendo gy'abaana bange ekanani mbatwale Misiri ng'ayogera na kabaka katonda yalina obusobozi obusobola okwogera n'abantu abo direct olusobola ki yakozesa kabaka era that's why omuntu yenna yeetekako tayito ya kabaka nga si kabaka mutuufu amala bubi bye mbagamba ku Sindi ndikasawa ita king era kadima nga ndi mu studio za beat njagala mpeyo omuntu yali court broker oba omulamuzi nga yamala bulungi eyita my lord my worship katonda ndi mukama katonda wabuje tayagala bintu bimusinza ompulira bulungi nti katonda omuntu bwe yawa olukusa ku nsi okweyita kabaka ye kabaka abatuukiriza obulombolombo bwe bamufuula kabaka kabe kabaka w'abalulu kabe kabaka w'abalugwala kabe kabaka w'abageso kasaba muyita ki abagoberezi kasaba nti katonda otuwadde kaki kakati gwe omusiraamu oba mukafiiri nnyo okujja okuwakanya ennono za Allah ziyateeka kubanga naffe twabisangawo n'eddiini twagisangawo ne kabaka twamusangawo oba tusobola kutyoboola kabaka mbusi kabaka simanyi magulu nnyondo obusirusiru w'ekisajja ekyo kiseeka kyo nekitamanya ate okola ki nti Abaganda tetusinza kabaka singa tusinza kabaka twandibadde basiraamu singa tusinza kabaka twandibadde balokole singa tusinza kabaka twandibadde bakatuliki tusinza katonda however much tugezaako okutuukiriza katonda kyeyatugamba tine kabaka we gwe yawa obwakabaka tumugondera naye tusobola kufukamira kabaka sisobola kufukamira kabaka nfukamira katonda naye ate kabaka muwanye ekitiibwa tosobola kweyala maaso ga Ssaabasajja nsobola okweyalamu ng'omuganda naye sobola mugamba nti ayi kabaka mpa obulamu kwe kufukamira kwe ngamba sobola mugamba nti ayi kabaka ensi egaanyi naye ate muwe ekitiibwa nga kabaka wange kakati eyo seeka agenda kubonaabona tali muntu olaba Mayanja kandagule kuledi mbadde njoga ku minisita Mayanja bagenda kumugoba bulyo n'ekyokulya ne bwali bamugagga ebyobugagga ebigenda kuba katonda yalonda bakabaka kabaka si alina amaanyi agagenda okubonyabonya Mayanja n'ekyo kisheeke katonda yatonda kabaka yagenda obbabonyabonya otegedde bulungi kyekugamba tozanyiranga ku nteekateeka za katonda